Sente bayogere ku lwaffenna ng'akakiiko tuleme kuwangira sente bayogere kati bw'amaliriza sente bw'olyaggalewo kati sente bayogere ku lwaffenna. Masimbi kunga kunga NUP kunga kunga abakulembeze kunga tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya abamaze abamaze kakati baseba ne banyabo mukulu Yasini njagala omuntu ajje wano President anakyalako ddi esemba bule akati ng'omala tolandagga nnyo ebibuuzo tusobole okwanguya obakaddemu tambuza omuzindaalo jangu. Nze Mutunzi John Mary nzaalibwa wano e Kasambya nyabo tukwe n'ennaku lwaki twatuuka ssentebe waffe wa Buganda Madamu Honorable Farida Nabatanzi n'atuweereza obubaka nti tukunga abantu bonna ab'ebukomansimbi abali mu biti bino abakulembeze bakunga bonna obukiiko akawaggulu aka district ke nali ntwala n'obwa constituencies ebbiri tulina n'abakulembeze bonna ab'omu kitundu ky'ebukomansimbi abalonde ne ba flag bearers bonna nga ne bakansala mwe bagendedde n'abakulembeze bonna abaali beegwanyiza ebifo ebya buli ngeri okuviira ddala ku bubaka bwa paliamenti okutuukira ddala ku local councils zonna ne tukola omulimu omulungi ennyo ne tukunga bukomansimbi era abantu bonna bajja kuba abantu b'ebukomansimbi baagala enkyukakyuka era banna ekintu kino baakiwa omuzinzi tutuuka ne batugamba tugenda kukyusa bukulembeze era ne tukikkiriza kuba bammemba b'ekibiina twaliwo bannabukomansimbi ne tugenda mu maaso n'okulonda era ssentebe yatugayidinga bulungi n'atugamba abakulembeze abaali beegwanyiza ebifo byonna eby'obubaka bwa paliamenti ne LC5 n'abo bonna abaliyo baali tebagenda kwetaba mu bukulembeze bwa kunga obwali bugenda okulondebwa era ffenna ne tukikkiriza olw'okuba twalonda bwe tutyo abantu bonna ne bagenda nga bakkiriziganyiza kyatukuba bukubi nkyukwe oluvannyuma nti ate ababaka beemulugunya nti tebamanya mu budde omuntu eyali ayagala n'olukiiko duteeka mu maka ge 2 days before n'okutuusa leero sebo pulezidenti kikyatuleetedde obuzibu mu kulonda enkiiko zino ezigenda okuvuganya ez'abavubuka abantu omwenda ne zino endala era
ez'abaliko obulemu n'abakadde olw'ensonga structure zaffe ziganya okgenda wansi olw'abantu abataataaganya enkiiko nti ate temulonda ate mulonde. Ekibiina bakiteeka mu matigga. Abantu abakulembeze abalondebwa balondebwa bantu. Ate abantu bebawangaala nabo, bebasula nabo, bebakuze nabo. Abalabooza nti bajja kwongera okusaggulira ekibiina obuwagizi. Kubanga moto yaffe kukunga bantu abatannaba kutweyungako bajje batweyungeko. Naye twagenza okulaba nga batuweereza lisiti nti eno bwe bukulembeze kati obuliyo nga bulondeddwa eri. Nga ebbanga lyakamala mu Bukomansimbi tafukanga mu ndaliita ya musulo. Ne tulekawo abantu abaffe betuwangadde nabo. Tetusobola kukkiriza. Tusaba kintu kya mulundi gumu. Tetuze wano tweyagaliza bifo. Bye tulina okukola ebirala bingi. Naye ekibiina tulina okusiga nga kituluma. Ne bannaffe abalonzi baffe ne bammemba ba NUP obutabalekera kwa tesobola kuddamu bakuŋŋaanya kati. Ne tuyimirirawo ku lw'abammemba baffe ab'ekibiina. Bakeera ku makyanga tewaligwe wadde nusu 10 ne tutuula ne mu lukiiko ne tuvaawo nga n'ababaka bonna bategeezebwa nga tebasobole naggulira bantu mazzi ne bajja balonda obukulembeze. Abantu tulina bajjonyola tutya ate ekiiko ze bakeera ku makya ne bajja balonda ate esaziddwamu. Sabo President waffe Robert Kyagulanyi omulungi tukusaba osituke gwe kennyini. Maama Nabatanzi yakola omulimo gwe naye abantu basatu bagezaako okudibaga ekibiina kyaffe. Kati bwe byatuuka essaawa eno ebintu bitambula mu ngeri etategeerekeka. Twagenda mu registration. President tukusaba ogamba otunule n'abantu abali mu technical department batereeze ebintu ebiri technical babikole embulambu. Obukulembeze obwalondeddwa mulimu bammemba ng'abantu abalondeddwa nga sina bammemba ba National Unity Platform. Nanti gwe tuyita memba yoyo ali mu register y'ekibiina. Nze nali musaale kwaba baali bakola registration. Naye ndi mukakafu abantu abalabikidde ku nkalala bwe tugenda ku byalo gye bagamba gye bava tebali mu nkalala z'ebyo ebyalo. Kati ate oyo agenda atya ku nkiiko ezo obuvunaanyizibwa ng'ezo. N'asuula empapula zaffe mu kasero ate n'omu appointinga abantu betulaba abeekukuutiriza ku bibiina nga DA nga NRM nga balina nabyo emikago n'abantu abasuubuza bakansala baffe aba disitulikiti babasuubuza ssentebe wa NRM n'abakolera n'embaga ate kakati nabo ne bajja ne tubawo obukulembeze. Really, where are we going? Tekyandinnumye nnyo singa babadde beesimbyewo abantu ne babalonda. Naye kindaga nti yakoze appointment season ekigendererwa kye kikusike kyakusuula kibiina tetugenda kukkiriza. Tugenda kulwana okulaba nga tutwasa ekibiina kyaffe. Era njagala okulabula abo abakulembeze abagamba nti balondeddwa. Temugezaako okwetantala okweyanjula mu bantu n'okukola emirimu gy'ekibiina. Singa munaalemerako nti mugenda kutwala amampaati gammwe mu bantu ne mu mirimu gy'ekibiina mugenda kuba muleesa embeera esinga okubeera enzibu mu kitundu kyaffe. Bwe bwatuuka ne batuyita nti basise Kampala kukyusirizaayo obukulembeze. Ani yali alabye obukulembeze obw'ebukomansimbi nga babulondera e Kampala? Sebo mukama waffe President Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga y'ebukomansimbi ekutta akati. Essaawa eno ekiri ebukomansimbi tekikyetaaga muntu mulala yenna. Kyetaagisa gwe mukulu President Kyagulanyi Ssentamu. Ojja otuule mu nsonga z'ebukomansimbi. Information yonna ekutuukako mu ofiisi yo n'okwemulugunya. Simanyi oba okwemulugunya petition ze bataddemu zikutuukako oba tezikutuukako ng'abakulu abamu bazituulira olw'ebigendererwa byabwe ng'abantu. Bukomansimbi egenda era etuva mu mikono ng'aba National Unity Platform. So nga tumanyiddwa wano mu Central National Unity Platform ebadde y'amaanyi. Nze ndi concerned citizen seeyagaliza kifo kyonna wabula nina obulumi ku mutima ku nsonga z'ebukomansimbi. Tosobola kubeera nga tutambulira ku mulamwa people power our power. Abansingako okusoma oluzungu bamanyi okivuunula nti maanyi gali mu bantu. Yeffe bantu ffe twalonda enkiiko. Enkiiko ze twalonda abantu ab'olubatu
bemwapointinga batukulembere bagezezzaako okukola obukodyo bwonna okulaba nga balemesa enkiiko ezo. Tujja kusaba abakulembeze betwalonda bawa abantu ekitiibwa kubanga tubaga twalonda okukulembeze omubaka n'osinziira w'osinzidde ne bannonga 6 mulonda obukulembeze nemukola lisiti ng'abantu si be babalonze tulaba nga kiba kikontana n'enkola yaffe ya NUP tugamba nti people power our power. Ekisooka ffe ba political commanders ba constituency zaffe mu Bukomansimbi South nze political commander waayo ne mu Bukomansimbi North honorable Ndiwala naye political commander according to structures za party yaffe bwe zitambula. N'olwekyo ekisooka obukiiko obwo bagamba bwalondebwa ku ffenna tewali yaliwo. So ne tufuna complaints ezaava ez'enjawulo ne bakola petition ku secretariat. Secretariat nekyaba nga kiri vital negamba obukiiko obwo tulina okubukyusaamu. Kuba bw'oba olonda ebifo tolonda bulonzi muntu kumuwa position erina okuba effective. Ngeri effective ng'ate ejjayo ekifaananyi kyaffe ng'aba NUP. So si kuba muntu position n'owulira ng'enkya yabbye ente oli yakutte akaana oli yakoze bw'ati. So ebintu ebifaanana bwe biti oba oli awo n'ekibiina obunywevu bwo. Abantu bangi abasobola okumuwa position olw'okuba yabaddewo awo naye ng'oba oli awo obunywevu bwe n'okukolera ekibiina si kyekituufu. So secretariat ekiraba nga kiri better. Bwe ntunuulira obukiiko obwo nga bwe kali z'okuba ssentebe sisaanye kubeera ssentebe wa North Bukomansimbi mwanidde suubira nti waliwo ansinga obusobozi n'omutima okukikola. Ebisigadde ebalaba nga oba oli awo tebitambula bulungi I think era mulimu gwaffe nga bannakibiina okulabika ntutereeza tutereezeewa so si oli kudda awo kuba mulanga abamu mbalabye nga bagamba tugenda nakusaba kudda tuddeyo mu NRM gye twava nga tebimakinga sense. Ffe tulina ekirooto ekinene kyakununula ggwanga lino so si kubeera na bifo bitalina buyinza. Bifo bine tebirina buyinza kiyamaani akola ki omulimu gwe kubudaabuda buzaabuza abantu tuleka nti Bukomansimbi esigala nga bwe yali nga wamu tusobola kutuusa ggwanga lino mu nsi ensuubizi. Abavubuka tulina ebifo 9 ebifo by'abavubuka biri 9 tulinako chairperson ye ssentebe tulinako vice chairperson ye mumyuka we tulinako general secretary ye muwandiisi tulinako publicity secretary oyo w'amawulire tulinako secretary for female youth oyo alina okubanga muwala kyekyabakyala abawala. Then tulinako secretary for student affairs alina okubanga musomi ng'asoma. Then netuba secretary for labor affairs banekola jangi n'ebirala bavuga. Tulina secretary for sports and culture owebyemizannyo n'ebyobuwangwa. Ekisooka omukadde emyaka olina okuba n'emyaka gye twogeddeko 6 okudda waggulu. Olina okuba n'ennangamuntu. Kyakubiri olina okuba mu register eyafuluma nga y'abakadde. Waliwo register ezafuluma basupervisor b'emiruka bazirina olina okuba mu register eyo era gyeziri. Wano tulina supervisor wa wano Kayonga njamu bagamba erinnya lingenzeemu naye nga register ezo bazirina era naffe bagambye bajja zituwaako twekeberemu. Naye ate we nabadde njogerako ne RO yantegeeza nti waliyo ababakadde ab'obulemu abatali mu register naye nga batuukaana batuuze ba ku kitundu emyaka bagiweza era nga bamanyikiddwa. Oyinza okuba nga mu register tolimu bajja bakonsidalinga era mujja kwenyigiramu solongo wazobwa mu kitundu ekyo. Kati nga ffe ekibiina kiki ekisaanyizo ky'osookera ddala olina okuba ne party card. Ffe ng'ekibiina tulina kaadi zaffe. Kaadi zaffe zifaanana bwe ziti ey'okufuula memba w'ekibiina. Oba togirina totewaana kunona mpapula wange oba w'omuntu yenna. Ekituyayanya bukulembeze kakati bannanga abali wano nga mwenna mwagala obukulembeze bwe buno obubaka bwe njagala obbalekera. Ffenna buli ayagala ekifo obukulembeze si mulimo nti ogunoonyaamu ssente. Asaba obukulembeze ng'onoonya mulimu oli mu kifo kikyamu kubanga ojja kukwata sitampu yaffe yero si wanu otandika okutembeeya ettaka ly'abantu. Ojja kukwata sitampu y'owa chairman otandika okukola ebikolobero ku kyalo kuba gwe bagamba nti owa chairman 10%. Ekyo si bwe kiri.